kutemebwa ebyekalangala essese bukasa lwanna batya omanyi kimanyi mundaba essese bukasa erwanna batya ewatata watimulwanga ne lugobe kaganda enyumba yaffe eri wano webazika kaganda wawali okitegedde majege gajjanga ne gakuuma nga basala lugobe najja nakubakubangako ku miggo byonna ebibira babisanyawo bino ebyokugoba abantu mu ntobazi nkugamba Uganda eri strategic balina gye bagitwala ebyokugoba abantu mu ntobazi balimba bye baliko ekitongole kya nema kirimba kigoba mu ntobazi kigoba mu nnaku balinda ne mubeerawo mu abanaku bwe mumala okubeerawo ne muterezawo ne babagobawo ne bateekawo kampani kyogamba gundi teri mu ntobazi kampuni yengane eya gundi eyamandera wali ebusega bali bagijjeewo temunoona biseera ne baani abalwanyisa bana Uganda ddala abalina ebigendererwa byabwe abalwanira ebigendererwa byammwe anti kakati mwe bannayuganda muleze engalo Uganda eddawa bannanyini bigendererwa gye bajagala gyeraga Munnayuganda akoze atya ova mu ggoonya zino engalo muzizinze omwaga atukole ki muzizanzuluze tukole ekitya mukole ekiteekeddwa okukolebwa leka n'okubya kibuuko taata kati beerayo bakutwale dabayo tufukamire tusabe mukama atuwonye osabaani mukama katonda Yesu yava kuno nga alina ennyumba zira bukakafu ne Bayibuli egamba nti okukkiriza okutalina bikolwa kufu kulinga mpologoma kulinga empologoma enfu okunyigiriza omunaku wulira Bayibuli wegamba okukkiriza okutaliiko kikolwa kulinga empologoma enfu wanje kituufu nyeje lwaki bujingo akkiriza nti Katonda akola kubanga akati alina emmotoka mpya Lexus mpya new model avuga ki asula mu bbangalu ennamayumba okitegedde naye nga abantu basabira mbiki mu bisooto kati oyo bujingo ye mutuufu kubanga yakulaga Katonda akola ki akola kubanga era amukoledde era mbasiminaako buzibu bwe Katonda bwe baakola ewuwo kiki kyakola mu maaso bwe mugume babavuge obwavu ogambe kigenderere kapangi kigenderere ekikuubo kiri tetukubire ku ttooki mberayo mu kikuubo eyo essawa yakakati edduuka ly'omu kikuubo nga si dduuka kubanga tulinamu obuduuka bw'oteeka kabalaza ng'oggazawo tundubali obikisawo tundubali ku luggi wabwerwa ku luggi oba abantu bwe bati kufulo bwe bati ne bateekawo n'oteekawo ebibaawo n'oteekawo bunti URA ejja ne layisinsi ya $1,000,000 kwaka akaduuka $1,000,000 buli mwaka layisinsi yaabo KCC eyagala layisinsi nabugabo ejja okusoloza kasasiro mbu waliwo ate n'ez'obuyonjo endala amataala bw'oba olina amataala 2 gy'emitwalo 2 ettaala limu mu dduuka lyo amasannyalaze g'omu kikuubo agasasula bati edduuka buli ttaala lya $10,000 lyotewebale nnyo bw'oteekamu amataala 10 ke kakadde buli mwezi ettala olisasulira ng'amasannyalaze bw'oteeka ku yaka kale nga bwe twabeereranga mu nnyumba zino ez'okugatta ez'okusasula walandiroodi $1,000 omwezi kakati wali buli mwezi osasulira ttaala ekizimbe bwe kiba kiriko amaduuka 300 buli dduuka nga lina amataala ameka gyemitwalo ameka buli mwezi amataala 10 $1,000,000 okitegedde naawe yateeka wano wansi baba bakuterawo ettaala eryo ng'eryo bwe lityo tolina dduuka lyokugala nti obikkako bubisi bintu byo naawe osasula ettaala ya $10,000 buli ttaala abantu tebakitegedde buli balubu eri mu dduuka okisasulira $10,000 tugeze ndi waka wange nti nettaala mu ddiiro mu kisenge ne wabweru buli ttaala nsasula $10,000 kati edduuka lyo bwoba oyagala lyako ennyo abantu basobola okuba disipule ennungi n'oliteekamu balubu zo 10 ke kakadde k'omwezi nga n'edduuka olipangisa $3,000,000 bwe bukadde 4 ne layisinsi ogenda kuzzaayo ki bwe bwavu omuceere gubadde gujja abaana bagujja Tanzania badde bagibwako essente essawa zino bagenda okubaliriramu banga mwezi kumba bajjeko bumbye babadde 2 ne bagamba mbu ekyo ekitongole tubadde tetukimanyi ekibadde kijjako abantu ssente
Government ya Museveni yennyini tebasodde government sente zidizibwa baki aba boda juzi wano bw'oba olabako wano badde bagamba nti basolozibwako emitwalo 6 kati mbukesi se kiyingiddemu okwewalisa kwa baki giri 6 gibadde girazeewo giri gyafudde baga babisaziza namu okumanya Bannayuganda era n'omungu okutegeera kwa muculuugi nnyo boda eterezebwe RDC manga RCC eterezebwe minisita eterezebwe kyofa togabye KCC eterezebwe Lord Mayor NSFC nagiwulirako balanga giteeka naye abafuga kampala bali bameka mulimu MP omusajja mulimu MP omukazi mulimu Lord Mayor mulimu kansala RCC minisita amyuka minisita kyofa togabye ono omweru ono yali owenale meya ukulu mulimu ukulu abantu 40 bonna bali ku boda mbuzi bagenda otereza Kampala yafa boda ekibu kya Kampala bokyalina obutale obulina ebigundi ebitundu baali Kampala kyogamba yafa boda ze zitadde emyala mu Kampala boda lwaki bazesibyeko dirukyeri awo omwava ava amangu sente omwava ayawukana mangu ne sente ze mukanga mukatono naga akwate ku mita omwava ayawukana mangu sente ze kubanga abaana basoma nete okimanyi nti omwana amaze ku senior 6 abatamanyi ssemateeka wa Uganda abo kiri omwana ava mu senior 6 nga temusomeza ku ssemateeka wa Uganda no nga bamusomeseza Bonaparte ne Mussolini okimanyi oba nedda ekituufu kati gwe ngenda kuwa emitwalo 2 omukulu apadde ku seeti bannayuganda ndi wa mukisa ngenda kuwa emitwalo meka 2 taata mpa abapresenta 5 abapresentinga ku TV ya Uganda UBC gino 2 girabe damu ekibuuzo mpa abapresenta 5 abapresenta ba UBC 5 ku TV ya Uganda ndaira nga ntya katonda manyiko omukaluvini manyiko omukaluvini ale sento zizaayo taata tokise makulu ki ngezezaako ogezezaako naye kakati osobola ku ssomero nga nayo UBC omanyi bigikwatako ne programs yatandika mwaka ki sijja kuliba kati bwebanga gavumenti esobola kwagazisa kintu kyo ekyayo tosobola kwagala kikyo omwava ayawukana mangu naki n'ebibye Bannayuganda nga tuwumbawumba bakubira mulanga kikuba bali mu mbeera mbi bwavu bungi mukuliyetinga future tutya ate mujje mukuzingira emikono mu magulu mumwe muti buli akola ensobi n'obirooti nalabye omusumba eyakubya abantu egundi owekiboga ate akubambuzi bakoze byo musiba ensolo etambula namuggo waliyo omulala ataba namuggo kati zirindiga yadde no ziwujja ziakazaalidde ku mmere y'abantu tulyawo nekibuuka nakuba omwana Jacinta ono yadduka mu bukatuliki gavumenti yamuwagawaganga nemuterawo ekikono yenyini yamwabulidde omwana ono security emusirise nga tuli bubi President Museveni yayogere muyigiddeko ebintu bingi itaate waliwo omusajja omu munnamagye bamwitaani maama yegalabuzi yani yagamba nti bannaye President Museveni alina ekigambo kyayogera nagamba nti bannange abeeruweero bannyamba naye teweesiganga muntu akuyambye nga tomumanyi teweesiganga muntu akuyambye nga tomumanyi ate nga naye takumanyi naye nga akuyambye kubanga bakyasobola okuyamba omulala bwe bandagirira omusawo akomyawo ababbi nga banzibye nti omusawo oli akola akomyawo bebabbye n'ogendayo ayinza okuwa ababbi eddagala nabo otabakwata teweesiganga muntu akuyamba amakulu mu ekyo bwe mba mwesiga President Museveni bayamba nga mmwe tabamanyi mukyalya nnyo ebisagazi ng'embuzi mukyalya nnyo amalagala ng'embizi Abannayuganda paka nga mufuddemu obusiru n'okwebaka mbu baabawa otulo teri yagula bujonjo ate omukisa gutambula kiro bwe mba mukyebaka mukyafa obwavu bagala bakole ki ozuukuke President Museveni babanga yasobola Bannayuganda bakeera mu butale obuvumu President Museveni yabujja waye yalina musaayi ki ne banne ne bagenda mu nsiko mwe gwe mutalina
Tufe tukole ki ensiko zaggwawo. Ensiko ezaggwawo. Ensiko. Mugende mu tawuni mu bizimbe. Tukole ki? Mulako obutali bumativu. Tutya. Kubanga bukkirizibwa. Tutya. Ku buli kintu. Ne bavaayo ne bagaa nti minisita. Abaana babakwata baleke. Sijui nini sijui nani bayola omwana anentinda muvubuka myaka 2 waboda. Kate muddamu kuwoloma. Ekyamukwasa kuwerekera Kyagulanyi kumuwandiisa wali. Kate muddamu kuwoloma. Abantu basiibule taata. Kate mbasiibule kyabaavu. Mutwale abaana bammwe ku ssomero basome bayiga oluzungu baveeyo bagende Dubai. Mukama batukumire.